abakulembeze mu district ya Wakiso abakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko ka district akavunaanyizibwa ku nguudo Betty Ethel Naluyima bennyamivu olw'ensimbi entono eziweebwa district eno okola enguudo nga kino kisibye bannawakiso mu kukaaba olutagwa olw'enguudo embi. Bano leero balambudde enguudo ezidaabirizibwa n'ezikolebwa mu district eno okuli olwa Nakiduduma oluva e Buloba okudda e Nabukalo oluva e Kakiri okudda e Bukasa Kayunga Kawanda n'endala nnyingi nnyo. Ebintu byaffe byonna bye tutunda byonna bijjudde enfuufu. Bazikaganya gaabwe gali. Enfuufu amazzi bagasezeeko akatyolo. Ezi zibaggwako baagala nnyo tumulisa nti ffe tulemeddwa emirimu ssente tuzikwata bubi. Bano yinginiya wa district eno Sam Mwesigwa abalambululidde okusoomozebwa kwe basanga mu kukola enguudo zino naawe ekyokulabirako eky'oluguudo lwa Nakiduduma olwetaaga obukadde bw'ensimbi za kuno 8 kyokka nga bafunako obukadde 450 bwokka. Twetaaga miliyoni nga 8 bw'oba oli wakujjuza nga bwe twagala okujjuza wano ogaziya aye n'okola ki n'okusitula naye ng'ate budget eri about 450. Ono agamba nti olw'obutono bwa ssente kibaviirako okukekkereza entono eziba zibaweereddwa okukakkalabya omulimu gwabwe nga yeekokkodde n'ebiboogerwako nti babba ensimbi zino kw'osa n'abo batiisatiisa. Okusinziira kwakulira akakiiko k'ebyentambula mu disitulikiti Mulindwa Vincent agamba nti kyennyamiza okuba nti buli ayingira mu kibuga Kampala akozesa nguudo za Wakiso kyokka nga bwe gutuuka kuzizimba ne baweebwa ensimbi ntono ddala. Mu kwota ewedde baatuweereza akawumbi ka ssente kamu. Akawumbi ka ssente ako nga kagenda kugabanyizibwako disitulikiti ne town councils 9 kyokka ne sub counties 6. Kitegeeza ogenda okulaba nga disitulikiti ng'esigazaako miliyoni 600. Box culvert emu okugiteekamu eri wakati we miliyoni 354 n'ebina. Kati ekyo kitulemesa okukola emirimu nti ssente ze tufuna ntono nnyo. Bammeeya ab'enjawulo bagamba nti wasaanawo enkola ey'obwenkanya bwe gutuuka ku nguudo mu Wakiso ne Kampala nga kisaana disitulikiti zombi okuweebwa ensimbi z'enguudo mu nkola ey'ekyenkanye. Tusaba gavumenti ndowooza ebyokupulaninga nga tuli eri nga tunula mu road inventory ng'agamba nti oluguudo luno luliko kilomita 14 ndowooza beetaaga ssente bwe ziti tubiveeko tugende ku ground tulabire ddala obuzibu obuliwo tusobole okusalawo nga tusalawo nga tulina ekifaananyi ekituufu. Bano yinginiya Mwesigwa abaanukudde ng'agamba nti enkola eyabangibwawo eya Greater Kampala ey'okkolera awamu enguudo yatandika dda nga n'enguudo ezigenda okukolebwako kuliko olwa Ssentema Busaabala Matugga okutuuka ensangi okukosa n'endala. Ssentebe wa disitulikiti eno Matiya Lwanga Bwanika alaze okutya ku nkola eno ng'agamba nti yandigootano olw'entalo ezigyeyolekeddemu bw'atyo n'asaba ensimbi z'enguudo ziweebwe Wakiso yezimbira enguudo zaayo. Kizibu Kampala alimu entalo nti n'oluguudo lunaatandika enkya lubeeraawo ssente nnyingi ani azirina lwaki bino ndoza mubiwulira ng'ekizibu tekikyafuuse luguudo lubi naye lwaki lututte ssente ezo naye ng'oluguudo lugenda kukolebwa waffe. Nze nendowooza twandibaddeko ne resolution egamba nti obanga waliwo enguudo eza-identifyingiddwa nga ziri mu Greater Kampala naye nga za eriya zaffe ssente ezo bazituwe twekolere ki because entale ziri e Kampala siziziriwa. Yes, but we are suffering. Y'omubaka Betty Ethel Naluyima agamba nti sibakussa mukono ku nsonga y'okubanja gavumenti yefeeyo ku nguudo za Wakiso kuba zino zikozesebwa eggwanga lyonna. Makubo gano aga Wakiso ageetooloola Kampala ge makubo agakendeeza jamu akwata wali ku Lubigi. Buli omu kyemmanyi ne woba ova Masaka ne woba ovaawa oba nga omuwuliramu. So tugenda kusaba mu bwangu ddala Ministry ya Finance, Ministry ya Works tube nga ssente ezijja ku road fund mu Wakiso district zeeyongera. Kizza Peter yakusakidde guli erino ku KSTV agaleero.